we nali bwe naraba embeera gye yalimu ku mazaalibwa ge natya nnyo. Eyo Buganda eno gye muraba mutima gwa Uganda. Era buli Buganda bwekolola bweti ne Uganda nayo esiniizinga. When Buganda coughs, the whole of Uganda sneezes. Wabula ekyebuuzibwa ebyebuuzibwa bintu bingi. Bwaki Ssaabasajja alabikira Obuganda ng'ali mu mbeera nga teyeyagaza nga bwe yalimu. Abantu bangi bavudde ne banenya Katikkiro wa Buganda. Yes, kubanga yali kumpi naye. Y'omu ku baaligambye nti tukole kino. Naye ekiriwo nze kyendabye oluusi ekitawaanya Buganda enono zaabwe enekusifu. Tomala gwogera ku Ssaabasajja. Tomala bwogera ku kintu ekigudde ku Ssaabasajja. Bona abasinga obungi bakisirikira. Nze omukolo kwange Nabagereka yandibadde nasse y'amaanyi kusinga ki Katikkiro. Abakazi bano bamutawaana mu nsi yonna. Abakazi bano bafuga buli mbeera. Ndowooza naye omukazi naye yali prevealing over the situation of her husband. Najja n'akola statement eyo eya Kabaka gyalimu. Olaba abakulembeze baffe ensobi ze bakola ekyandisoose kyasembyayo. Naye ate bwe yayogera ku bukosefu yagamba nti ababungeesa engambo nti bamuwa obutwa balimba. Wabula mulwadde wa Araji yabadde mutawaanya. Awendabira Katikkiro nti ali mu katoko mutawaana yayogera ku bulwadde abantu bwe bamanyidde. Obukumpi buli muntu obwalina Araji obwa bulijjo nga batandise okubulireetinga n'embeera Ssaabasajja gye yalimu nga batandika okugamba nti Katikkiro tulimbye. Nange nagaana ekya Araji abantu kyabasajjula ne batandika n'okugamba nti Katikkiro yawandeba waliwo ekyakweka. Omuntu yakola keeki ya birthday ya Ssaabasajja naye nawe olina ekizibu. Yagamba mumabwe order. Yagamba nalaba nga bamukuba nnyo kubanga keeki lazima engeri gye yalabikamu nga yeeraliikiriza. Nze sisobola kukyogera nga yeeraliikiriza. Abantu ne bagyogera Ssaabasajja waffe waalabikidde gwe n'omukolera keeki efaanakana bwetyo ng'olaba nga bw'ogattagatta dots ekizibu bwe kibeerawo. Awo nsesezza mbanage mu tusonyi okuseka muku keeki bagisula bana ne kofi nagisula bana naye nga eri mu shape ya kofi ne really nga abantu bangi abantu abamu mati beefiirayo. Ssaabasajja nga agulawo omwaka mu Buganda. Abali mu gavumenti muwulirize bino. Yakola statement bweti mugiwulirize. Yagamba bwati nti ekitaba nti ekyaliwo ennaku z'omwezi nga 17 ne 18 yali December oba November. Yali ayogera ku kita abantu 54 gavumenti beegamba beyakuba amasasi naye nga bano bagamba basuka n'ekikumi nga Kabaka avudde yagamba nti tunyonyereze. Yakiyita nga genocide. Yakiyita ekita abantu. Twagala tunyonyereze abantu baffe ani yabatta. Naddamu na statement bweti mbabuulira gye tulaga wabi nnyo. Statement bwetyo bweri. Yes, kakati bali mu gavumenti gye tukize nga tugamba n'okufa kw'abantu baffe abaze nga bafa. Ate omanyi gavumenti yaffe n'ekizibu kye yafuna. Ekizibu ky'obutwa ekye bagiteekako. Okukyejjako gavumenti okukyejjako simanyi engeri gyegenda okusalamu amagezi okukyejjako. Nga enkeera yaalwo natya nnyo. Enkeera yaalwo nga ndaba Nabagereka ali ne Ssaabasajja mu lubiri ate babagema eddagala lino erya COVID. Natya nnyo ningamba nti omuntu abadde alabika bw'atyo ate okumuwa vaccination eno
tiyinza kuleeta ebizibu bwekibawo ate obulwadde nibweyongera arajeyo gye mwatugamba niyeyongera muwoza ki lazima muwoza ki ekyo nakyo abantu abali mu gavumenti abantu abali mu gavumenti oba mubaraka ki Ssaabasajja health status ye nga yakabiza abantu bangi nnyo mu Uganda nekyokubiri twalabyeko ebibiina ebibiri ebisinga amanyi mu ggwanga omuli NRM awamu ne NOP bagenzeko mu retreat naffe ne twebuuza kitegeeza ky'ensi yaffe kugamba bakompitinga mu kufuga ensi awo sinabitegera bulungi nekyokubiri gwe bayita Mr Update bamuta munaffe era ne tusiimira Mukama nti nno mu kaduukulu yavaayo naye ate yavudde atali mu ddwaliro oba biki ebiri mu kukomera mu kitali eyo oba kugamba balyayo bulwadde bajjeno bulwadde ne buttuka nange sibimanyi asobola okututangaza mu nsonga zino ye mukulu bya Lugaba era Omukama atwadde obulamu mukulu bya Lugaba wali newankubadde naye omugongo ate gwamufukidde gwa tabu nsimira ddala mwenna abasobola tukwate wamu omukulu bya Lugaba adde engulu abeere nga bulijjo nga butera twamumanyira otyo nakulwalyo naye Omukama mulungi Lugaba sibutano sebo nsibyeyo bwentyo naye nga bulijjo ng'omusajja tosobola kubeera awo n'otuulira obulwadde ofuba nnyo n'otaana obutambuza n'okusingira ddala omugongo si bulwadde ng'obulala bwebanga tibukugonzezza nnyo tosibanga waka otambulamu oba okola exercises naye nga bugya nabagamba omwezi nga gugwako nzirayo mu ddwaliro okukola test ziri tulabe omugongo kiki oba discs zakyama oba ki abo basawo bwe banambuulira naw ekisooka mbalamusiza nnyo bana flashlight yes nduddewo nkimanyi naye nga oluusi omugongo oluusi guyinza kunzibuwalira nisitambula nnyo naye kati nkomyewo naw ekisooka ebifudde mu wiiki ekisinga obukulu kya obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe nalaba embeera gye yalimu ku mazaalibwa ge natya nnyo nintandika kwewunaganya nintandika okunenya abali ku ntambula ze ku lusegere lwe nti bwaki bamuleese ng'ali mu mbeera bw'etyo omanyi abantu abamu bagenda ne beejogesa ekintu kya Buganda naye ekintu kya Buganda nga Kabaka yali kungulu waakyo yali heedi waakyo eyo Buganda eno gye muraba mutima gwa Uganda era buli Buganda bwekolola bweti ne Uganda nayo esiniizinga when Buganda coughs the whole of Uganda sneezes. I'm telling you. So bwe muraba afa abamu abanabyabufuzi bwe tuvaayo mutandika kwekanga nitwogera nti kiki ekibadde ku Ssaabasajja tumanyi ekisobola kubeerawo ng'embeera esajuse ng'obulwadde bweyongedde God forbid wabula ekyebuuzibwa ebyebuuzibwa bintu bingi bwaki Ssaabasajja alabika Obuganda ng'ali mu mbeera nga teyeyagaza nga bwe yalimu ekisooka abantu bangi bavudde ne banenya Katikkiro wa Buganda yes kubanga yali kumpi naye y'omu ku baaligambye nti tukole kino naye nze nalaba Katikkiro yagwa mu trap oluusi nga takigenderedde omukulembeze yenna kasitokolera ku pressure okola ensobi kubanga abantu baluddewo nga babanja Katikkiro wa Buganda Kabaka waabwe nga kikulaga Abaganda baali bamaze kutegeera nti Kabaka waabwe mulwadde
naye ekiriwo nze kyendabye oluusi ekitawanya Buganda enono zaabwe enekusifu tomara gwogera ku Ssaabasajja tomara bwogera ku kintu ekigudde ku Ssaabasajja bona abasinga obungi bakisirikira nze omukulaba okwange waliwo obutakwatagana nze ngamba nti wali baddewo communication ng'eri mu magezi ate Abaganda balina amagezi omuganda n'obwafiirwa tamara gabika asobola kuvanga emurago najja n'agamba nti ng'alina n'engato z'omulwadde mu ngalo naye baanamu bwaki wano timusaawawo naye tabagambye nti mulwadde ng'engata ziteeka eri bwaki wano timusaawawo ye owabyarugaba alina obutebe obupangisibwa mpoza bupangisa sente meka kangendeyo ndabe ng'abalesa awo tayogedde nga mutandika kwewunagana omuntu abadde ku mulwadde agamba tusaawe wano n'engato zizo zireese agamba nga mutandise abategeka nze omukulaba okwange oba wandibaddewo omuntu n'ategeka Abaganda ku mbeera ya Ssaabasajja nga tanajja ku lunaku olwo nga Baganda bamaze kutegeera nti kabaka waabwe mukosefu naye wali bamulabirawo kyabakuba nnyo wala yagirawo mumude mubanja ate mukosefu bulala kyalabika bubi nnyo mu Buganda ne wabweru wa Buganda omuntu gwe muyita mpologoma cuucu amanya gonna magulu nnyo naye ng'alabika bw'ato nga mugonvu bw'atyo so Abaganda kyabakuba nnyo wala nze naaliyagadde wabeerewo okutegeka abantu just nti mukosefu nze naaligambe nti n'obwo ekitandisobose amazaalibwa mu biseera bya covid ye bw'ogamba nti Ssaabasajja ayagala kusanyuka n'abantu be naye ate tuli mu biseera bya covid amazaalibwa ago agambye nti tugongezeeyo oba kyaliyambyeko oba kyali kubanga naye omuganda naye muzibu omuganda nga yatabusa ayagala kulaba ku kabaka we nate n'ogamba nti ate ngongezezaayo ate osanga nakyo kyalibadde kizibu naye omukulembeze awo woolabira omukulembeze ovaayo n'okola ekisaanibwa okukolebwa nze omukulaba okwange Katikkiro yatya nnyo n'ayagala balageko ku Ssaabasajja simanye ekyo Katikkiro oba alina amaanyi agakiziyiza manyi bya Buganda nabyo bizibu oyinza kusanga nga talina maanyi agagamba oli nti tojja naye ate nze n'omukulaba okwange awo n'Abagereka ate waakolera nze omukulaba okwange n'Abagereka yandibadde nasse y'amaanyi kusinga ki Katikkiro abakazi bano bamutawaana mu nsi yonna abakazi bano bafuga buli mbeera ndowooza naye omukazi naye yali preference over the situation of her husband nantu bamwe kamala byonna oli kabaka nti webweru oli kamala byonna so naye ekyengezako kugamba lazima embeera yali teyeyagaza ebyafaayo ne bitandika kujja then oluvannyuma Katikkiro n'akomawo ng'olaba abantu bye boogedde Katikkiro nayo awulidde n'ajja n'akola statement eyo eya kabaka gyalimu olaba abakulembeze baffe ensobi ze bakola ekyandisoose kyasembyayo nga pressure eyitiridde ate n'akomawo n'abagamba nti nedda Ssaabasajja mukosefu naye ate bwe yayogera ku bukosefu yagamba nti ababungeesa engambo nti bamuwa obutwa balimba wabula mulwadde wa araji yeyabadde mutawaanya awendabira Katikkiro nti ali mu kato k'omutawaana yayogera ku bulwadde abantu bwe bamanyidde bukumpi buli muntu obwalina araji obwa bulijjo nga batandise okubulireetinga n'embeera Ssaabasajja gye yalimu nga batandika okugamba nti Katikkiro tulimbye nange nagaana kubanga bwe nalaba embeera Ssaabasajja gye yalimu
nagana ekya araji no kumukutu gwange nateekako ningamba nti araji y'ensangi zino yamutawaana mugyegendereze nga waliwo kyenaali ntegeeza abalala bo bakitegeera so nze mukulaba okwange lazima ekya araji abantu kyabasajjula ne batandika n'okugamba nti Katikkiro yawandeba waliwo ekyakweka nga abantu bagamba nti araji yanabaki esobola kukola Ssaabasajja mu ngeri gye yalabikamu kubanga yali nzibu ekirala bw'oba okola ekintu abantu mwe mugenderere bano abantu abakulu mubagenderere nga mubakolera ebintu omuntu yakola keeki ya birthday ya Ssaabasajja naye nawe olina ekizibu yagamba mumabwe order yagamba naraba nga bamukuba nnyo kubanga keeki lazima engeri gye yalabikamu nga yeeraliikiriza nze sosobola kukyogera nga yeeraliikiriza abantu ne bagyogera Ssaabasajja waffe warabikidde gwe n'omukolera keeki efaanakana bwetyo n'okugisitula abantu era baali bana ng'olaba nga bw'ogattagatta dots ekizibu bwe kibeerawo awo nsesezza mbanage mu tusonyi okusekamuko keeki bagisitula bana kofi nagisitula bana naye ng'eri mu shape ya kofi ne really ng'ogiraba keeki eyo naye abantu ife abaaraba abantu abamu tebali observant naye some of us were very observant twaraba ekintu etu ne tukikomentingako naye yori yavayo n'agamba nti banange timunzita keeki nze nafuna order kuva emengo bebampa design naye nakola eri gyefaanana nti design gye bamuwa so namwe ba designers mumanye ebintu ebikola bwe bakuwa design naawe teekamu obwongo obwo nti kino na kino mukyuseemu kiyinza kulabika bulala naye bambe nze simunenya bwe kiba nga kituufu bye bamuwa design ate awo ffe abannabyabufuzi tudduka ani yakuwa design ali eyo tikibanga naye yali alina ekyategeeza mu ebyobufuzi bizibu ate n'omuntu omukulu bw'atyo buli kimu kimukolebwako tubeere nga beegendereza kubanga ojja kukikola oluusi oba osaaga oba okola ki naye ng'oluvannyuma olaba nga kirina amakulu mangi then neneeyisa Ssaabasajja gye yeeyisaamu ng'ebyafaayo byonna bizze nga biraga oluusi ng'okuteeka emikono emabega kali kya Buganda eri very very tricky nga buli kimu Ssaabasajja ye kyakola bakintapulitinga bamanyi kyekitegeeza ffe bwe tugiteekayo naye Abaganda bwagiteekayo bakugamba nti alina ekyategeeza kubanga n'alabye nga baleese n'ebifaananyi bya taata we nga mu mwaka gy'enkaaga mu kaseera we yabeera mu kaseera akazibu naye ng'emikono giri bwe giti nga tibagisibye wabala gitaddeyo bwati naye nga muli mu buwanga bwabwe ekitegeeza nti musibe ekyokusatu nga abantu bangi abantu abamu maati beefiirayo Ssaabasajja nga agulawo omwaka mu Buganda abali mu gavumenti muwulirize bino yakola statement bweti mugiwulirize yagamba bwati nti ekitaba nti ekyaliwo ennaku nga 17 ne 18 yali December oba November yali ayogera ku kita abantu 54 gavumenti begamba beyakuba amasasi naye nga bano bagamba basuka n'ekikumi nga Kabaka avudde yagamba nti tunyonyereze yakiyita nga genocide yakiyita ekita abantu twagala tunyonyereze abantu baffe ani yabata naddamu na statement bweti mbabuulira gye tulaga wabi nnyo statement bwetu bweri yes kakati bali mu gavumenti bye tukize nga tugamba n'okufa kw'abantu baffe abaze nga bafa nti omuntu yenna avaayo okubeera n'ekyayogera nga tikiri mu layini ya gavumenti
nga agiwakanyiza oba agiwabudde ate yafuna ekizibu kakati bwe yakora ku lusooka nga gulawo omwaka nakola statement bwetu kati abantu bwe muraba embeera gyalimu ate omanyi gavumenti yaffe n'ekizibu kye yafuna ekizibu ky'obutwa ekyo bagiteekako okukyejjako gavumenti okukyejjako simanyi engeri gyegenda okusalamu amagezi okukyejjako kati abantu abamu balowooza kabaka waffe tabanga bamuwa obutwa kusinzira bye yayogera ate amala kubyogera n'alwala bw'atyo naye ebyo byonna biva mu abantu okujja gavumenti obwesige bwe bagijja mu trust buli kyonna ekibaawo bakiteeka ku gavumenti now ekirala ekyantiisa nze nga amaze kubeera mu mbeera bwetu nga enkeera yalwo natya nnyo enkeera yalwo nga ndaba n'abagereka ali ne Ssaabasajja mu lubiri ate babagema eddagala lino erya covid natya nnyo ningamba nti omuntu abadde alabika bw'atyo ate okumuwa vaccination eno teyinza kuleeta ebizibu nze mukulaba okwange abantu abakora ku bintu bya Ssaabasajja oluusi balina gye bamanyi ffe bye tutamanyi naye ffe tujja kwogeranga muveeyo oluusi mutuwabule ekyo nze mukulaba okwange tikyajja kubanga abantu oyinza okugamba kati bwekibaawo kubanga omuntu eringa mashini twogera ku mashini zizino eyinza ku breaking off immediately kati bwekibaawo ate obulwadde nibweyongera arajeyo gye mwatugamba niyeyongera muwozaaki lazima muwozaaki ekyo nakyo abantu abali mu gavumenti oba mubaraka ki ku ddagala lino ekyo nze mukulaba okwange yali it was just an oversight oba tomanya bayinza naye mwana wate ebintu bino bye twogera oyinza kulowooza muno ogamba nti oba Ssaabasajja yandiba nga ayagala kufulumamu mu ggwanga kubanga oyinza kugamba tuyinza kukinibanenyeza ng'olaba nga bakikozeseza bwe batyo nga ekisooka ayagala kufuluma mu lwanga okwejanjabisa nga oluusi egyalaga baagala confirmation ya vaccination bwetyo kisoboka ekyokubiri gavumenti nayo yatekinga advantage ey'amaanyi okimanyi kabaka wa Buganda eddagala ly'okugema polio singa tiyaliye abantu mu Buganda eddagala baali baliganye gavumenti yegayira Ssaabasajja naye n'avaayo n'ayogera nti mugende mugema abaana bammwe kati gavumenti olaba nti eri mu katu abantu okukkiriza eddagala lino naye abantu obutakiriza eddagala lino kyava ku kimwe mbabuuza abantu ba gavumenti okwagala n'okutuuka okwagala kukolamu ensobi kyava ku muntu omu pulezidenti yavayo n'agamba nti nze sinaba kulyekubisa kubanga nkyabaza nkyayagala kulaba eyo statement President Museveni gye yakola singa tubadde n'ensi tubadde ne palamenti nga palamenti balimuwadde ne impeachment mu nsi z'ebweru n'ogamba nti gwe okyayagala kusooka kubaza olabe oba tiriko oba tiriko ku bantu bo ng'eddagala gw'oliguze and at the same time nga balaba Ssaabasajja nga embeera gy'abaddemu n'ogamba nga ate naye bali mukube waaw balireese lazima bw'aba alyekubisa bangi abamukiririzaamu abantu kati bagenda kulyekubi ekyo kyo gavumenti yakikozeseza yafunyeemu naye ateefe abannabyabufuzi titukomaawo tugendako mu maaso netumanya nti abantu abagenda okuleeta eddagala kati waliwo balina tenda oba okuleeta eddagala lino esente mpitirivu kati oyinza kusanga esente zayiisaawo nti kikuteyo kasita Ssaabasajja ne mukyala we ne Nabagereka nga beegemesa we gavumenti beefunyemu nnyo nabale abakuleeta eddagala ababbi baffe mu gavumenti kati abo
abo kati bazinyira bakubira giringa janzi mukora mucyogera mutya kabanda nga basambira mabega nga janzi kubanga bekintu cyabwe kisewo kasita nabagereka ne Ssaabasajja bavude nimbe kubise dagarete bas ekyo cyo bakimaze batone linya ly'eddagala lyakozesezza wabura ante dagara lirimu atrazak eryogeregwe lyeryo teri dagara ddala so ekyo nakirabyemu ninekanga naye ninkitegeera nze ku lulwe rwa gavumenti nintegeera ababbi bali mu gavumenti nti bafunye akakisa katagambika weewaawo oli ayinza kuba yabasabye nti njagala kwekubisa nfulume bweru ngende ate dembe ly'okutambulamu ng'omuntu n'okwejjanjabisa Bulaaya dembe naye ekirimu Abannayuganda ate I was so surprised nti Abannayuganda be baagala naddako abe baffe aba West nga bagamba Charles Peter Mayiga akayati akola kubi munonga ogw'omusha should have kept him at it for some time twagamba tubafe omugabadi you see kyenasokeddeko in fact kyembadde njagala kusembyayo kyenasokeddeko nti kumpi buli Munnayuganda afaayo ng'amanye byafaayo in fact n'abatamanyi byafaayo bwe balaba Kabaka wa Buganda ng'alina ekimubaddeko buli muntu yenna afaayo okumanya what is going on kiki ekigenda mu maaso kubanga bakimanyi nze nzijukira Ssaabasajja nga President amuganye kugenda e Bugerere esimanyi wali ludawa I was in Philippines 209 ekyaliwo 209 ekyaliwo 1 ate ng'olaba bakikola abruptire tikyali kipange abantu okwekalakaasa kwaliwo around the globe I am told nti wafa abantu nga 3 nze naali manyi nti balinga 30 naye kyali kyamutawaana babantu bafa nga kikulaga Kabaka wa Buganda nsonga nene nnyo si mu Buganda wokka no mu Uganda yonna kyovula nakugamba nti the moment Buganda coughs the whole country sneezes absolutely ekyo government eno naye erina kuba nsaale kubulamu bwa Ssaabasajja in fact Ssaabasajja kutuukaawo government yaliba kubanga erina information abamukuuma abasirikale ba government ekyo kyobadde okimanyi sagala kubigenda mu security ya Kabaka naye nga government emanyi abamukuuma bamanyi information n'okutuuka omwali badde mwakwataganye ddala n'Emmengo nimukola ekisaanidde okukolebwa nimumujanjaba kubanga teri kitaliiwo nze kyembagamba timuddangamu nga bantu b'Emmengo okukomyawo Ssaabasajja okumuraga okujja n'alabika era Obuganda ngafanagana ku bwati it was nasty ate nga kitiisa n'embeera eno nga bweri Buganda eno byafaayo byayo biwanvu Buganda eno singa tiyaliiwo simanyi Uganda oba yali baddewo in fact abazungu bakola kinene nnyo begayirira ne balimbalimba nga baagala bakole ekintu kiyitibwa Uganda nga Buganda yaleeganye ne balimbalimba ne bagiwa kino Buganda nekkiriza ne bagiteeka mu bufumbo bwali kumpi bwa kifuba obufumbo obuyitibwa Uganda ne buyitibwa Uganda ne tulyoka n'ekigambo in fact ne Uganda kyava mu Buganda so bajawo kabikoka nefuka Uganda so kino kintu kikulu nnyo ekiba kifudde mu Buganda Abannayuganda ffenna tuvaayo nitwagala tumanye naffe ffennyini abatali Baganda ndi musajja wa Kabaka kuba manyi byafaayo manye ekisobola kubeerawo Uganda netabuka oli musajja w'omugabe naye omugabe ataliiwo naye kale Bannayuganda twanza tweyanzeege nti tubadde tunamweza ensonga twali tukwamu torch nga twebuuza why is it so nti Ssaabasajja Kabaka okulabika nga byalabise kujjako akatono nnyo waliwo omusajja gwenteekamu ekitiibwa mu Buganda no mu Uganda musajja mukulu ayitibwa Nadduli otera kumukyaza in fact
kankuwa mwito mukyaze akubulire ku kino yayogedde ekiruma Ssaabasajja nze sobola kukyogera kati ate nga mwesiga ateekwa kuba alina ekyamanyi naye bwakuba oluusi ojja kusanga abasajja bwe batyo oluusi babasenza Rutinga Mengo ebizibu bw'onomukyaza yajja kukubuulira naye nze sigenda kukyogera era ajja tuulako enkya nnyo yenga omwami wa Ssaabasajja asooka okutunyonnyola kiki abamwami bw'onaatuuka yajja kugamba olina dduli abeera mwami wa Ssaabasajja kale nadduli nkutumiddeko nnyo gyali ali mu palisi yeeyo naye kale n'olwensonga mikwano gyaffe gweta mukubya Lugaba kugamba twadde tukwamuko ttooki ku nsonga ezijja zindayinda mu wiiki ate mwe mubadde ensonga enkulu ennyo ey'omukulu Magulu Nyondo kugamba ayina amannya gonna mu ebimu mbireseeyo nga nkigenderedde kubanga amanyi obukulu bw'ekintu ekyo so sijja kutambaala nnyo okubyogerako nnyo bye sitamanyi naye nange ndi kusaidia mukubya Lugaba tekyabadde kirungi okuleeta mukulu oyo n'alabika nga byalabise era ate watuukidde awo bulijjo bano abamuvunaanyizibwako mubadde luddawa kyekikulu ennyo why do you even let the public to see what has transpired so n'olwensonga eyo mikono gyaffe mwenna tubaagala nnyo tubasiimira ddala mwebale kutwagala zezo ensonga ezadde ezindayinda particularly kwa masaa zoogereko ezindayinda mu bakaka wa Buganda naffe tujja kwogera kweza ezimu naye twebuuza lwaki ewaffe ankole western bikoze bitya omugabe weeyo yaddawo oba nange omugabe weeyo tomanyi nti Museveni ye Ssaabagabe goli waawa ebyo yabigoba ye Ssaabagabe nze kyemanyi abanyankole timugenda kuddamu okufuna omugabe nga Museveni akyali mulamu nze mbadde era nsaba twabaddeko nga tuli mu debate ne mukwano gaffe nga tugamba tewali atajja kufa fenna tujja kufa tugwemu naye bonna abantu ba Uganda mbassaamu ekitiibwa akyogera si yakireeta naye singa bwana mukulu asooka n'afa nga ne bwana mukulu wano nga wali baawe embeera kuba omusi nga asooka munne weewaawo naye ono waawano n'amala aseerera bagamba tafa n'amala aseerera ng'ono omukulu waali simanyi gye tudda tukireke n'olwensonga eyo mikwano gyaffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kutwagala mwebale kwekumira ku mukutu programu yaffe eddako twebuuza emmotoka ya Bobi Wine bannange kiki ennyo kiki ekirimu what interest ezirimu eyo mmotoka ate n'ekirala kinaddako ku ekyo retreat eya NUP awamu n'eya NRM batuuse kiki bagoba bwe tukomawo programu zaffe zinaddako bwe tugenda okutandikira akuma atakumira mpeera mweraba